Abazadde bakubiriziddwa okwongera amaanyi mu kuweerera abaana baabwe n'okubamanyisa ebyobuwangwa n'ennono nga kino kye kiyinza okubayamba okubatwala mu maaso. Okusinziira ku Waggwa Ronald, ng'ono yakiikiridde Kaggo ku mukolo ogw'okukulisa abaana ba Kijjambu okumalako emisomo e Matugga, agambye nti ebyenjigiriza kikulu nnyo mu nteekateeka ey'ensi yonna n'okukulaakulana kwayo. Era ensi ezikulaakulanye mu nsi yonna zissizza amaanyi ku byenjigiriza. Nabaddeko mu kasi katono kali mu Indian Ocean ke mbategeezezza. Naye ekyasinze okutwewuunyisa nti akasi kali buli mwana yenna mu nsi eyo asomera bwereere okuva mu primary okutuuka ku university. Ono awagiddwa mu nnakisinde ekya Democratic Alliance Henry Lubowa ategeezezza nti ebyenjigiriza naddala ebyo eby'Uganda byetaagisa okukyusibwamu sobozese buli mwana okuganyulwa ng'olwamalirizza. Tusomesa abaana baffe twatubagamba mutuyambe naffe tufuke mu ddaala eryo ery'obugunjufu erivuganya n'abantu abaki abalala mukoleyo ebintu bajjajjammwe ne bataakola ki ne bataakola. Era basebo ne bannyabo njagala mbaweeyo obubonero buna. Obugunjufu bulina ensonga musanvu naye njagala mbaweeyo buna mu ddakiika emu ate nzakanye ebigambo byange. Obugunjufu ensonga emu evuganya obugunjufu the language, written language. Lubowa era aggumizza eky'obukulu bw'obuwangwa nga kuno kwe kuzimbibwa eggwanga. Tulowooza nti omuntu omugunjufu ekimala alina okuba nga olufungo alufuweeta buki bulungi. Kati mwana wattu abamu abafuweeta olufungo ennyo tebaba baki bagunjufu era gye mubeereyo mubakola ki mubalaba. Era nze neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa yateeka nnyo amaanyi mu kuwandiika olulimi Oluganda nti ne kakati okituuse waliyo ne degree eza doctorate mu lulimi oluki Oluganda. Tekiswaza butamanya Luzungu nekiswaza nnyo omusajja alina erinnya nga Lubowa nga tasobola kutegeera luki Luganda. Ate mu kutegeera olulimi lwo waliwo ebintu bingi by'oyiga. Nina muganda wange Mayanja yali akayana mutabani we nga bakayana social media awo mugimanyi nga boogera mu Luzungu. Lumu ne mugamba Mayanja, omwana mwekale ejiga ebigambo ebyo byayogera biri mu Luganda. Kubanga mu Luganda waliwo ebintu byetasobola gamba kitaawo. Ye taata w'abaana bano ababiri abamaliriza emisomo gyabwe Kijjambu agambye nti kikulu omuzadde okusuubizaawo omwana ate era n'amala n'atuukiriza. Omuzadde kye nnyinza okumugamba kwe kusuubiza n'atuukiriza. Oba omwana omusuubiza mupiira n'otuukiriza kiyinza okuyamba omwana oyo okusoma. Ekyokubiri kwe kulaga omwana nti alina okusoma nga tatunuulidde kintu kyonna kiri waka. Mu balala abeetabye mu mukolo guno mubaddemu omubaka wa Nansana Municipality Wakayima Musoke agambye nti obumalirivu eri abaana kikulu nnyo mu buli mbeera. Omwana bw'omala okumuweerera n'abeera wampisa n'abeera ajairo toyagala mukozesa kubanga ffe bw'omala okusomesa omwana toyagala na kubeera anfaanane. Omwana abeera ejjinja eggumu erisobola okwetabaalira n'okutabaalira abaana baabwe. Abaana basomye mwalabye Masakaluwa ng'ajja mu kkooti okuwolereza omuntu. Tetugamba nti ffe tetusoma naye kitegeeza nti bw'oweerera omwana n'atuuka ku ddaala erya waggulu osobola okuyamba abaana abantu bangi osobola okugattako naddala wano mu kaseera kano nga essaawa yonna tuyingira mu bukulembeze tulina okubeera nga tweteesiteese. So olw'okuba puroguramu yanaffe tusome twagitandika mu biseera nga COVID yakagwa nga ffe bannawakisa ffe tukutte ekikopo ekyokuba nga ffe twali tusinze batinage pregnancies abasukka mu 12 neŋŋamba tulina okukwatirawo ne bannawakisa tulwanyisa ekikopo. Abaana bano ababiri basomye eby'amateeka mu by'emisolo ssaako n'ebyobusuubuzi.